Oba namwe mubiraba nga ffe tubiraba. Oyo omwana gw'olaba muvuka muto wa traffic naye ekigurupu kino ekya NRM nga beesaze bulungi obujazi obwa yero kuliko ekifaananyi kya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ndowooza mulaba bye tubadde twogerako nti bano abaana muyinza okulowooza nti oba mubikola kulumya abaana b'opposition naye ate kakati abaana omuvubuka ono kye bamukoze kwegamba agezezzaako okuba ng'akuuma eddembe nga omukuumaddembe walina okubeera naye nga gye tulaga kyensuubira nti bijja kuba birungi. Era nga tweyongerayo nga tugenda mu maaso okutunuulira ebintu nga bwe bitambula. Abavubuka bennyini aboogerwako ab'NRM bavuddeyo ne beewaana bagamba gakyali mabaga era mbu munnange beesunga okubanga ate batimpula abo abanaabanga mbu temubagenze bulungi. Mulinganga batekawo embeera mbu mwagala tutandika ebintu byakweteekako mba mwagala byakweteekako bameni tubisobola embeera tebaddeewo naye mba mwagala byakwessaako kweteekako era byakwefakina ebyo mugamba ono twaddako faso bisima ya sobi era bantuuko bombo pulatisi omanyi byempiseemu nzofa ŋŋamba okufa obedde nafadda naye nga mwana baluganda bamene tulimu eno owola naye bemujjemu era kiki jasi mutusinga kuba lipiripi kyentegeddeko mb'omuvubuka oyo ye yakulemberamu ekikoosi ekyo abo abatambula mu katambi kali oba obutambi obutrending obwo nga bambadde obujazi oba obusweta oba obutishat obwa yero nga kuliko ebifaananyi bya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga banyagulula n'okutimpula oyo alemera oba olemera kasimu oba olemera kasawo era yoyo nga w'omulabaawo. Tetumanyi oba bijja kukomenkereza bitya nze naawe. Ate nga tuvuddeko era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo ye Frank Gashumba akakasizza n'agamba nti ono Mathias Mpuuga mbakuteerawo n'omukono ne bagutemako nti tagenda kuweza naba MP basatu mu kibiina kye ekipya ekyo kye baguddewo. Ekoma 2026 tejja kuleeta mubaka n'omu. Tejja. Nsaba tule mu kamera eno. Lindako. Kubanga kungulira kati eyina abaana babaka already. Angani. Eyina Mpuuga, eyina Bwanika. Mpuuga oba musajja dde mu Nnyendo ajeeyo akalulu. Kibiriyo. Nnyendo mukungu. Kungu. Ekibiina ekyo bwe kireetayo omubaka n'omu jangu mufaamu okwesa eddume y'ente. Bane nkyogeredde ku mpewo. Njagala producer akwate iki. Kakwate. Nja kuwasa eddume yaki. Ebitaano byabakola bubi. Mpuuga yalwawo okwejjako ekintu ky'ebitaano. So Mpuuga tadda mu parliament singa abazeeyo mu Nnyendo. Tasobola. Ate Bwanika. Tadda. Ate naye mukwano gwange. Oyo ate mulwadde muyi. Oyo muyinnya ate. Bwanika oyo mukwano gwange nga gye nkomezza. Ate Ntebe municipality Kakembo. Naye mwakirimu. Ampuliriza kanzi. Abo Pulezidenti Museveni bawe balonda omu commission ono mulonde mu kino. Kino nkikuga nze mbeera ku ground. So tebagenda kodda. Tuli ku nsonga ze zimu wano waliwo obubaka bwa Honorable Muhammad Nsereko. Nze ndiwo kubanga mbe batuusaako era nga tutunuulira twegaayagaayamu binaggwa bitya naye ka mwabuteere wano namwe muwulirize. Honorable Nsereko swaba kangongereyo salaamu yo wekka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muganda wange. Al-Muslim lil-Muslim kal-bulyani yashudduhu ba'duhu ba'dha bemasera bidi hadithi yo bwete abamanyi sabibu bimujagitereza ne yajimanyi mu butuufu bwayo. Nga tujjeko bye mwayogedde e Masaka ne banno besagala kuddamu mwalaze banna Uganda ne banna Masaka nti ekizibu kya Uganda ya His Excellency Bobi Wine. Era ne mulemu balaga biki bye mugenda okubakolera mwe ab'enjawulo era abasajja abagezi. Naye nze kanje mu just statement yo njiwayogedde ku Kampala Central. Watulaze nti tuli bajozi nnyo oba ekibiina kya Nupu kijozi nnyo okuleeta SG David Lewis Lubongoya ku Kampala Central.
eno video yange sabe kangiteke wano ya naawe tujja gikomyawo naye tujja gikomyawo oluvannyuma lwa Allah ne bwe mwegatta mwenna ekibiina kyammwe ekikulu ekibakulembera ekya NRM nga we mukola n'ebibiina by'abannannyini byo nga baafa ne muzuukusa bajjajja baffe ne bajjajja bammwe ne mwekuŋŋaanya mwenna ne musalawo mulete candidate ogwo nga naffe tuleese David Lewis Rubongoya temusobola muwangula ena video gitereke kino nkikugamba on record Honorable Nsereko kyosuubira si kyoli mu Kampala awo ye lwaki tufa gwe kennyini gwe oba okomawo lwaki tufa n'okunoonya candidate mwenna mwegatte bakkirize gwe oba okomawo mumuleete kino nkikugamba insha Allahu taala tuyinza okubanga kuba MP wona bagenda okwesimbawo ku luno olujja nga David Lewis Rubongoya yandibasinga obululu bonna yandiba nga yagenda okuddirira record eya His Excellency Bobi Wine gyakola ekyaddondo bino bigambo byange tubitereke eno video muganda wange tuli balalamu Chairman Nyanzi wamuwulira kati kifo ky'okukuŋŋaanya bayi nti mwegatte era otuvuma obujoozi obungi kati gwe oba ojjaho nalebo tozannyisa David Lewis Rubongoya awo mu Kampala akakalulu nkukakasa kagenda kukunyumira era nze nkusaba singa mutuyamba ne mwegatta ne musalawo gwe kennyini n'ojja omutwe ogwanika Allahu musta'an tusingane mukalulu insha Allah tabuse ate munange tuvaako eyo tudde ku nsonga ezitambula munange ebya Chairman Nyanzi abaana bamulumiriza ye omukulu Fred Ticha Kajubirumbu yagamba nti asooke abeeko ku kifo ekyo Mr. President tuba tugenda mu kalulu kano akaddako akabiri mu katugenda kujja ku Museveni Nyanzi asookadde bbali tetusobola kujjako Museveni Nyanzi nga waali ne banne it is impossible bino nze mbyogedde oba onjagala oba onkyawa abamanyi ono bayogera essaawa zino kobere mukwano gwe nkusalira omusango kobere mwana wange you serve the punishment for the crimes you've committed ono yenza original Nyanzi nkutegeeza ofuuse ekizibu eri obulamu bwa muganda wo tasobola kugambako kubanga mujja kifuula kya family issue kati fe batali ba family nga twagala change katukugambeko buli mwana yenna nga bakukubidde essimu nga bakutiisa nga akutiisa ali ku kitebe oba registrwa kola video nga wayiza bwagikoze ompe video ezo tuzitimbe ku mutimbagano tulabise tuyambe president kino kitukola kiyamba president ili agenda kyogerako ono ye wayiza Banna Uganda naddala bannakawempe South sigenda kulinda kuŋŋamba nti no nalidde oba bambiisizza ensonga zino kanzoogereko mmanyi bannayuganda mwenda babadde bandaba ne bannakawempe South nga tulwanirira eggwanga lyaffe n'okusitula amaloboozi gaffe waliwo ebimenya omutima mulo olunaku olwajjo Chairman Nyanzi yampise zabadde essaawa nga 6 naku z'omwezi nga 28 kuseka Chairman Nyanzi ajja mpita emirundi mingi nga ngamba nve mu kifo kye neesimbyemu ekyobwa kansala erusi 5 Kawempe South era ne ku mulundi guli nalaga interest zange nga neesimbyewo Chairman Nyanzi yampita olw'okuba yali alina gw'ayagaliza ekifo ekyo nangamba waizo kyali mwana muto va mu kalulu weva mu kalulu tujja kuwa ekifo mu structures z'ekibiina mazima ga Katonda nalemezaamu era tiketi baaginyima nenziruka n'owa president ne mugaa president n'agamba ebibya tiketi tebikola ki kusiya abirimu ne bamaliza nga tiketi bagiwadde omuntu Chairman Nyanzi gwe yayagala bagiwe akakiiko ka vetting committee ke baalonda
kage lwa secretary general ne kamugamba Waiza yawangula ground yawangula ku ground ate ne mu vetting yasinga lokwanga nali omuntu wo mugeta atayina mbogerero tiketi yange bagigaba nezikiza naweereza ekibiina kyange natambula ne president mu campaign zonna ne bampamba ne bantwala kusema embuya ne bantochalinga ne banteeka mu military prison ne banjijayo ne bantwala ekitabya ginakola emyaka ebiri wenakoma okyamanyazi yange nti agenda kumpa ekifo mu structure talina kiyanyega yadde tuba tuli awo ekibiina nekiteeka nga kironda structures nenesimbawo abantu ne baleeta erinnya lyange okubeera chairman w'abavubuka ku district twavuganya abantu basatu n'empangula akalu nembeera chairman w'abavubuka mbadde ntambula eggwanga lina geto ku geto okumobilizinga geto nga abasajja bayingidde mu geto naye nga nze nkyalwana olutalo lwa geto mbadde ntambula ku ground one tukoze activity mu Kawempe South tulobingidde abantu baffe ebintu ebyenjawulo tukoze zibulungi bwansi tukoze activity ez'enjawulo tukoze buli kimu tukoze ground babyogera emabegakawo secretary general ne president bavayo ne bagamba tiketi y'ekibiina eri ku ground nga ffe twetandika dde okukola ground obudde buno wojja mu kalulu ke Kawempe South tekuliko atambudde constituency nga wenjitambudde era n'abantu be Kawempe wotuuka wonna bagamba Waiza ovuganya nani bo balaba nga neevuganya nanzekka nga sirina muntu n'omu anvuganya obudde buno bampise baŋŋambye nve mu kalulu naye omulowooza bannange tuli ku nsonga za kukyusa ggwanga oba tuli ku nsonga za kweyagaliza ng'abantu era mulowooza ffe ababadde bakola nga naffe tugamba Waiza kaŋŋende nange nkiikirire Kawempe mbeere omu ku bakomanda bakulembedde olutabaalo lwa Kawempe mu protest vote ng'onjijeewo ogenda kuleeta ani kubanga obudde buno webali betuvugana nabo tuli abantu 6 naye ku bantu betuvugana nabo njagala bapimiramu ku bantu abo era njagala buli gwempimiramu ajje ku ground akinoonyerezeeko ku bantu abo 6 omu ku bo yavudde wa Kiseri Gombe yavuganya kuwa meeyo omulundi guli eri omulala Wemulago gyenzaalwa gyenkulidde omulala Wemulago y'omu ku babadde bazooleyanga president ebbanga lyonna era waliwo omusawo waffe gwemumanyi musawo Adiga asobola obbabuulira yasooka omusinkana yali tamanyi nti nawa muswago n'ayogera ebigambo byayogera byasobola okujulira omulala yamupya yakajja saamutegedde namutegeera yavuddeeyo bwayisi simumanyi namumanyi omulala ye chairman wa constituency owakunga era ye gwe chairman Nyanzi gwayagaliza era buseera gwangamba mbumulekere angamba mulekere gwayagala ndekere ekifo naye nga chairman wa constituency oyo wakunga nga nakati nekuva bamulonda ku bwakunga watwalondera olunaku lwe lumu nze nembeera ku district yenada constituency naye takolanga na meeting mu miruka gyonna egyenjawulo tatambulanga na miruka nejava tatambula naye ogenda kunoonya kalulu olwokuba ye ali kushuwa bamusuubiza ddomuwa tiketi era tiketi ye mugumu amanyi agirina. Alright, ka video mojja kasa ku Facebook pages and accounts zange kuba wonde tulina butono omwana oyo nga akola full statement here. 1. Chairman Nyanzi gwomu abadde nakati akyalwana Buganda Ronald Mugenyi owa Ghetto TV abadde mu structure okuva ekyaddondo ng'oleetawo simanyi oba mukoddo oba mukwano gwo bamuyita Mr. Nankulabye abamu ku bakansala abalonda speaker wa NRM era balyasereza Museveni n'abalyasereza Sali Musale gonyini Chairman Nyanzi ng'olwana Buganda Ronald Mugenyi owa Ghetto TV nga toyagala yesimbewo ng'ekifo kiwe Mr. Nankulabye omunyampi musime bo mukoddo bo mukwa Muganda smart storage biri awo ngolwana omwana abadde kuva kyaddondo kuwa MP nga president afuka MP bakuiba n'amasasi omwana abaddewo era omulwana bokale byo Mr. Nankulabye ogenze makindi buli kimu kyonna okidibaze ba MP bonna badibaze buli omu nakyo yagala omuggyeko ofune kyo mukulu nsobola okusigala mu struggle nga nwana go wekka ne Kawempe notasobola kufune wadde akalwako omulemba kino nkigamba tukooye muntu omufuukidde ekizibu buli kimu okifunye mu bulamu wabula era okyalulunkalira n'obusente twagala kujjako mu 70 tuli before
Wannaje tukugambako n'ogamba semanyi waliwo asasula abantu tewali atusasula nga bwe watuwa mmeka. Oba ku kitebe kuliko buloga gwomusasula nti muwa ssente. Tukola lwa ggwanga. Gw'osobola okulinnya n'ogenda mu America n'odda e Kampala n'olya nga ffe tetusobola kuddaka kubanga twogera amazima twogera n'abaana bali ku goloda mu batandika obbazanyisa mu matatu. Nyanzi ebityo obukambwe bungi naye nga ensonga we ziri lwaki abantu bakambuwala nga tuvuddeko eyo abantu bavuddeyo ne basaba Father Anthony Musala nti abeere omwegendereza kino kiddiridde waliwo twalabyeko omuntu omu ow'ebyokwerinda ng'asitudde birthday cake ng'agye mutwalira wabula omuntu ono yabadde atwala birthday cake yabadde yeekavalinze obanga yeebiseeko baleme okumutegeera yaani kino kyekyaleeseewo obuzibu ne bagamba ye omuntu atwala keeki eyo eno keeke yo keeke ennungi oba eriko ebigenderako nti ye lwaki yeekavalinga feesi baleme omutegeera era munnange tetumanyi keeke eyo oba eri genuine oba ejja kuleetera Father waffe ebizibu. Look at him. Oh my God. Obiraba ebintu bwabaddewo ebityo naye kyebuzibwa keeke eno eriko logo oba akabonero akalaga nti eriko badge eva eri mu ba PLU so gye bamugambye nti munnange ffe tukumanyi nnyo ng'omuntu atera nnyo okwogera ku byenkyukakyuka nti munnange kiyinza okuba nga kikuleetera obuzibu. Sati nga tuvuddeko munnange yo olunaku lwa yesterday gabadde mawulire gasanyo kucacanca nga Honorable Fiona Nyamutolo ne mwami we omukolo Edrisa Mushuza babadde ku anniversary yaabwe yasookedde ddala luno lwe lunaku lwe bavaayo mu butongole Eddy Kenzo n'akyala mu maka g'Abanyamutolo era ensi yonna n'ekitegeera n'egamba nti y'ono gwalonzeeyo mu bangi. Ebigambo bingi nnyo byali byogerwa ate simanyi Edrisa Mushuza amwagalako kasente era atamwagala ebyaddala alina kyamubalako n'abagamba nti nze njagala balaga nti omuntu ono wange era tuludde nga tuli wamu era n'ezzadde tuyina era ndidde twagenda okwesanga nga balina n'ezzadde omwana ow'obulenzi era nga Eddy Kenzo kino yakyogera nga lunye nti nno abaana be mumanyi nno si be baana bokka be nnyina nti nze ndi muzadde era nnyina abaana era yatugamba nga nti era si single jukira twamusibako abakyala bangi ba Lydia Jasmine ba Carona Ntongo ba Miss Uganda former Miss Uganda Anna bingi abawala baali bangi nnyo betwamusibangako naye nga atugamba kimu nti nze siri single kumbe ye nga Nyamutalo gyali eyo nga yagaana okuvaayo mu galale n'agamba nti nze nja kutogoseza netooke yadde nga siri mu galale mumwogere mukole ki beseewo naye nze ngandi eno mpaka munnange amawulire gatuuka makula ag'okubanga bamuwadde ekyobwa minisita awo nno nga alina omuwerekerako okugenda okubanga alayizibwa nga minisita awo nno bwe twalabira obutambi ne tulaba ebifaananyi ne tugamba kumbe bano bali we bati kati abaali balowooza nti Eddy Kenzo ali empty ne basanga munnange ng'ali fuulu nga takyanoonya nga yatuuka dda gye yali alaga so olunaku lwa yesterday lweryo omwaka guweze bweddu nga bo bali mu kintu kyabwe era olunaku olwaleero we twogerera bali mu kuyiriba kubanga banoonya akalulu Honorable Fiona Nyamutolo ayagala kwesimbawo eri ennebi nga woman member of parliament ow'ennebi anti jukira abadde youth member of parliament kwe basinzira okubanga President Yoweri Kaguta Museveni asima emirimu gye gy'akoze n'amusimba ekifo ekyobwa minisita
we bali kubanga wekomide ku NCK TV ate werabira kubanga subscribing obanga tonaba ringing that notification bell sharing liking ebisigadde mpola nja kubanga mbikutuusa kuwona woli wonna wosinzidde sigala naffe tova